era olwaleero ndowooza nyinza okuba lwensembe y'okukola information ekwatagana ku Busoga nyinza okuba nga lwensembe eyo kuba kati mbawadde clear picture mbawadde go ahead go with your issues Busoga yo olwaleero weekomye ku information ekwatagana ku Busoga kyonna ekinajja I'm less concerned kubanga mbawadde preamble mbateredde emmere ku ssowaani buli kimu kati mukiconsuming the way how you want to consume the information about Busoga nabagulidde oluggi nembawa information nenjibatera ku mmere ebyange biwedde tosuubira ningenda kuddamu kwa information ekwatagana ku bwakyabazinga bwa Busoga no ne bwe nnaba gifunye ngenda giwa omuntu omulala jo gifulumya not to me I have a lot of things on my head and in my file munamu a lot of information so kati mmwe ekirungi mufunye pulyambo mufunye ekituufu mutandikiraawo but make sure you protect Kyabazinga you protect Busoga land and you chase away the mafias bwekinaava mbwa Kyabazinga kigenda kujja ku lujju mu Busoga nga batwala ettaka lyo ng'abasenda bwe kigenda okujja so olwaleero nze nganze information ekwatagana ku bwa Kyabazinga Busoga njiwummuza ne bwe ndaba ngifunye ngenda giwa comrade omulala jo gifunye not me nze mbaguliddewo nga bwe nkola n'ekigula luggi ky'Obusoga nakiggulawo era nkiggadde officially Kyabazinga ofuvuwale wonna w'oli Mukama akukingirize nze ensonga ezange ne Busoga case closed kasitamba wadde ekitangaala na buli kimu awo tuvuddewo wano njagala baganda baffe bonna Abasoga muwulire information gye ngenda okutessa wa zino bulungi nnyo one okusookerera bwe najja nenkola information ne mbategeeza Kyabazinga nti ali safe era waali wonna kagoba ke tewali mukungu wa Kyabazinga bwa Kabaka wa Busoga yali avuddeyo yabawa information okujjako nze nagibawa ne mbagamba ali safe ne mbagamba n'emmotoka emwagisanze buli kimu mwakisanzeemu ekyo nakiba mu video yasooka kubanga bali batandise Kyabazinga ali ne bagamba no Kyabazinga ali safe era waali kagobake ne mbagamba duza n'emmotoka emwadde mu tracking la mwagisanze nga wali nga dabisumuzo mu ebiri bulungi nnyo information nengikomyawo nensirika nekomawo the weekend gwako nenkola information embagamba nti Kyabazinga yadduka mu ggwanga nemba w'ensonga lwaki Kyabazinga yadduka mu ggwanga abamu ne bajja ne banomba ne banvuma bakomrade njaludde basamu bali nnyo balire ddala nze sina na buzibu muntu anvuma olw'ensonga Abaganda tugamba nti eyeweeza omumbago bazikuba ebbanga libanvumidde singa nafadda naye buli anvuma nga information ekomawo ekuba livansi entuufu buli omu ng'asirika well Abasoga mwavuddeyo abali state funded nkiddamu Abasoga abali state funded mwavuddeyo ne mulumba nze n'abantu abavuddeyo okwogerako naye nze ndi wano okubategeeza information gye nafulumya eri kurusho nnyo ate entuufu lwaki nagifulumya kankulage ekifaananyi kino waliwo bambuza lwaki oyogera ku bwaka ba Busoga oli Musoga Busoga ndi mukoddomi kyekisooka ekyokubiri Buganda Busoga Bunyoro Toro ne Ankole obwakabaka obutaano mu Uganda bwali bukolagana bulungi nnyo ompulya bulungi nnyo era bwakabaka wa Buganda bwawanga kabaka w'Obusoga w'Obunyoro bamuwa ettaka najja n'azimba ekisuuki mu Buganda era Abasoga bawasa Abaganda Abaganda bawasa Abasoga Abaganda bawasa Abatoolo n'Abatoolo bawasa Abatoolo n'abaki Abaganda Abanyoro bawasa Abaganda Abaganda bawasa Abanyoro n'Abanyankole bawasa Abaganda Abanyoro n'Abanyankole bawasa Abaganda ekyo kifaananyi kya myaka mikadde gwe yanvumye n'atannategeera ekyo kifaananyi kuliko kabaka wa Buganda owa Tooro owa Bunyoro n'Owankole owa Busoga mu myaka eterasobola kufuna kifaananyi kyekinfuula asobola okwogera ku nsonga zonna lwaki ekisookera ddala temunnategeera
nkola ya Museveni ey'okubba n'okusaanyaawo enkola z'obwakabaka n'okuteeka abantu be mu bwakabaka obw'enjawulo ng'ekigendererwa kye kyakutwala ttaka ly'abantu bonna basanga mu bwakabaka obwo kitumunna kitegeera bigenze okuvaayo nga bwe nabyogedde wiiki ewedde n'eno maama alitwala Rebecca Kadaga abagambye eki kati gwe yabadde anvuma osobola okujja n'onneetondera no sitera kwagala kunneetondera wabula njagala otegeere nti bwe mba nza okukola information njikola ku lwa unification oba unity y'Abannayuganda bonna sisobola kukulaba ng'oli Musoga nga wali mmanyi waliwo empologoma n'enkuleka eri ekulye nno nja kuga muganda wange awo toyitawo sisobola kukulaba nga bagenda kuttula okuba nti oli Musoga n'enkuleka oba oli Munyoro oba oli Munyankole nno ŋŋenda kukugamba kubanga kindi mu musaayi ogw'okubeera Munnayuganda ompulira bulungi nnyo ne nazire bagamba information asimu bagamba ifuna ne mwasoose kunoonyerezaako lwaki twayogedde ebigambo bino maama alitwala Kadaga bwe yavudde na confirming information twabawadde mwazzeemu okwogera wano ekinnuma mulwawo nnyo okutegeera Abannayuganda naawe kennyini ali mu kuvuma afulumya information ojja ttuuka ng'ettaka lyo balitutta alitwala yeeyita Musoga nga si Musoga mukimanyi nti Busoga ejjudde basoga mannya bangi nnyo naye nga baakabano mukimanyi nti Busoga bagiyingizaamu abasajja abava Anita Amongi n'ekigulupu kya NRM bayingiza abasajja bava eyo mu east eyo waggulu eyo mutali Busoga n'abayingizaamu kati bali mu Bwakabaka mu bamafia bali mu kutwala ttaka lyammwe mbadde mukimanyi kati gwanvuma nga nkuyamba okulwana entalo ze tulwanye mu Buganda n'okuttaka exactly the situation which has happened in Uganda for all the years, the same situation which is happening in Busoga right now. So if I come out to give you the information and you prepare to defend your kingdomship and your king, then you attack me. Kitegeeza munnange. Tomanyi president yatugamba nti atamanyi abeera muyizi mu muyigirize sisobola kunenya kunvumaako no oli wa ddembe. Wabula gye munakomekerezo ojja kukifuuwa ng'okiza munda nga lumbu yatudiraga nti nabagamba oba tumuwulya mulekeeyo ekizibu bagenda kutwala ettaka lya Busoga lyonna babadde nga balyagala era olwaleero ndowooza nyinza okuba lwensembe ey'okukola information ekwatagana ku Busoga nyinza okuba nga lwensembe eyo kuba kati mbawadde clear picture mbawadde go ahead go with your issues Busoga yo olwaleero weekomye ku information ekwatagana ku Busoga kyonna ekinajja I'm less concerned kubanga mbawadde puliyambo mbateredde emmere ku ssowaani buli kimu kati mukiconsuming the way how you want to consume the information about Busoga nabagulidde oluggi ne mbawa information ne ngibatera ku mmere ebyange biwedde tosuubira ngenda kuddamu kwa information ekwatagana ku bwakyabazinga bwa Busoga no ne bwe nnaba ngifunye ngenda giwa omuntu omulala gyo gifulumya not to me. I have a lot of things on my head and in my file munamu a lot of information. So kati mmwe ekirungi mufunye puliyambo mufunye ekituufu mutandikiraawo. But make sure you protect Kyabazinga, you protect Busoga land and you chase away the mafias. Bwekinaava mu Kyabazinga kigenda kujja ku lujju mu Busoga nga batwala ettaka lyo ng'abasenda bwe kigenda okujja. So olwaleero nze nganze information ekwatagana ku Kyabazinga Busoga ngiwummuza ne bwe ndaba ngifunye ngenda giwa comrade omulala gyo gifunya not me. Nze mbaguliddewo nga bwe nkola n'ekigula luggi ky'Obusoga nakiggulawo era nkiggadde officially. Kyabazinga ofuvuwale wonna w'oli Mukama akukingirize nze ensonga ezange ne Busoga case closed. Kasitamba wadde kitangaala na buli kimu awo tuvuddewo.